Kati ennaku zisukka mu 3 bujjange eggwanga lya Rwanda liggala ensalo zaalyo ne Uganda era nga wetuukidde Katuna tusanze emmotoka z'ebyamaguzi zikonkomalidde awo nga n'abazivuga basobeddwa. Abamu ku basuubuzi betwogeddeko nabo bategeeza nti bennyamivu olw'embeera eno kuba ebyamaguzi byabwe bingi byonoonese nga mu kiseera kino bali mu kufiirizibwa kwereere. Twali tulowooza nti kintu kya luguudo naye ne tulaba nti kisusa ku ki ky'oluguudo, so tulinda bulinzi kutubuulira tusome mu mawulire tunabisoma mu mawulire obuzibu okukola ki tumanyi bajja ekiriyo bakiringa kugamba mulinde omaze obanga ki tugamba tebakkiriza tebaagala Morocco eziva eno kuyingira mu Rwanda naye ze Rwanda zibayitako ne zigenda anti wonna waafudde eze Rwanda zibadde zijja nga tebanaba kusigalawo sayidi eno Morocco tezinaba kuba nyingi zibadde zijja ne bazikiriza zigende naye kati wonna waafudde omubeera mu motoka ye obudde olw'eggulu olutuuka ne batugamba buli omu ayingire mu motoka ye poliisi bwe bagamba. Emmanuel Bamanya akulira abakola ku bantu n'ebintu ebiyita ku nsalo eno ategeeza nga emmotoka z'emigugu ezisoba mu 200 ze zirimedde ku nsalo y'e Katuna. Essaawa zino wali mmotoka ezagendayo emmotoka zaali 7 ne bakiryalinga ku 3 endala zikyali awo emmotoka 4 okuva olwokubiri n'essaawa zino omuyadi nkyalinamu emmotoka 3 ezo nazo banaanyinizo badriver baganye kuyingire kubanga ezagendayo tezivangawo. Abamu ku basuubuzi batulaze ebimu ku bintu bibasiranye nabyo omuli muwogo, emiyembe, emicungwa n'ebirala. Mali nyingi kati abalese emiyembe bo bakoze roosi nnaku 3 tumaze okufunda ebyo biwedde bagiye ebintu byonna okubisuusa babijjemu banoone wababiyiwa bananiibi niba nsijja gendayo mitala. David Sekayombya yakusakidde gwe ku lwa Bukedde TV.